nga bamanyi nnyo mukwana bamanyi Kato LUBWAMA kubanga abo bwe bali ewa mugavendugwa ne bavaayo ne bakola wa Free Diamond oli n'akola nange olaba ndagire kwegamanga bambi bimususeeko kakanya kakati National Theatre awo wabaddewo ebintu bingi kyabadde ku National Theatre ekiro ky'eggulu era yalaama ekiramu ne kituukirizibwa mu nkola leero agenda tutwalibwa enkozi gyagenda ozizikibwa enkya asuleyo eri akayogo k'abajjajjaabe nga kamufuwako jjajja wa Kato saabwe yali mukatuliki nnyo naye ng'ate yali musamize nnyo mu kusooka kati amasabo n'agookya n'aliraana ate enkozi mumanyi waliwo Catholic University of Nkozi waliwo ekigo kinene nnyo kati wafuuka omukatuliki ennyo n'abyokya biri Kato waafunira embeera ng'alaba mbu ebintu tebitambula bulungi abuuza ng'atambuddeko ne bamugamba nti jjajjaawo yayokya amasabo zaawo kwe kuzimba essabo emutundu eri avuddeko bafaadha obutamuwagira kati mwe abagamba nti bafaadha baali badde bamusabira Kereziya bannaye amadiini galina amateeka gaago toyinza kuba nti omusiraamu afudde nga seeka kati n'osanga fathers okusabira omusiraamu basabize banne tebasobola kubeera nga bamusabira mu nsinza yaabwe abasamize sibimanyi kati nze manyi bya kikatuliki so si mu bubi Kereziya tekikoze mu bubi erina amateeka bannange naye n'osanga ono mbaka wa Kampala Muhammad Nsereko Kampala Central kyokka Muhammad ngali mu kutaputa ddiini y'ekikatuliki ate nga tagimanyi asobola yiye naye tannagiggusa ali kwene yabanna ataputa yadde agezaako kulaba nga munnaabwe bamusabira kati mbadde nkusaba yes nange sinza taputa ddiini ya kisiraamu kuba sibisobola kugamba jesonyiwe jamanyi omukatuliki tataputa kyatategeera kyovula omukatuliki tavumirira ddiini y'abalala bwakasanga bafaadha bameko baani banze ng'odda ku ddiini y'abanna otaputa naye osanga oba y'abakatuliki yabeberera buli omu gy'ataputa ng'alyoka agitaputa abasiraamu banyiiza lwo omukyala omuyage nti nze bankolera ntya kinyiizizza naye mu butuufu eri ddiini erina amateeka eddiini wane zirina amateeka amayitivu ziri azi abakatuliki n'abasiraamu zirina obulombolobo zadda naga Ekereziya emaze emyaka 2020 mwegi okuva Yesu Kristu lwe yabaawo kati gwe tojja bisobola kibula father asoma nnyo kuba mulimu ebintu bya church history biwanvu eyo kane nlobe batasomedde Kato LUBWAMA mmisa eri namba 1183 ono father yamusabidde kati kye kigenda father yamusabidde era alina emisango gyazza kuba bamutomeza butomeza mukwano gw'abansereko mukwano gwa Lozias Matovu Joy ate nga mukatuliki nnyo be bamugamba nti jangu osabire ku mukwano gwe father n'alowooza nti yonna emitendera gyawedde n'asanga kwaye mutunde maka ga Katonga biteredde bulungi nnyo kyagamba nti yalabye essabero bunamwaya senti javiira father nga simuteriiko kati ye n'alowooza yavudde kawandawana mukulukana nti ekyo kiri okke n'asoma emmisa ate nga bano bamugambye bagonza ga Sewungu Joseph omubaka wa parliament oba Bakalungu nga balaba ate bakatuliki bamuge kumbe bano bali ba mukwano nnyo just naye era ndowooza naye alina okuba nga yalabye essabiro naye egimulinze mingi kakati olaba osizana ekikoowe kirabika omusango gwazizza munene nnyo mu Kereziya musango munene nze mbimanyi nali nsoma oba father mbimanyi so simanyi nabo batuwumulamu oba tetuwumulamu ebintu ebyo bizibu katugende mu maaso kati waliwo omwami gwe nasanze ku National Theatre wentewokeroke ono ye Kato gwe yaŋŋamba nti teyasoma kubanga omwami ono yali amusomesa Napoleon nambuuza mu bulamu bw'ensi buno Napoleon agenda tugasaaki yali omusomesa we era ku ono Kato kwe yava obutasoma ye yamugoba mu kibiina kati soke tumulemu tukomewo laba omusomesa kafungula nkete twalinga naye naye nga tosobola kumanya nti mukama waffe oyinza okugamba oba muganda waffe twatukanga tugende Masaka ku trip yalina okuyimba kati bwe twatuka we tugenda okusula manager Jose n'atugabira buli muntu room mwagenda okusula kati ne ziggwawo kati bwe zaggwawo ate Katonga agenza kuyimba naga oba bw'anadda agenda kusula wa kati tetugamba n'agamba n'amuyiiyiza kuba ye nga tafaayo ne waaba asuze mu motoka ye nga tewali buzibu nagambwa anajja n'ampita n'amuyiiyiza kakati bwe yajja ng'amuyita ng'amugamba nti manager wantegekedde ng'amugamba mukama wange zaabadde ziweddewo ng'amubuuza bano abakazi basuzeewa ng'amulaga room mwe twali tusuze kati yatusanga twebaze nga tuli mu tulo kati nga batekawo omufalisaawo wansi
nga yeebaka kati bwe bwakya Christine n'amugamba Hon Kato wazisa ameka tianazze nga mwebase nange neneebaka n'amugamba ne weebaka n'osula mu mpale n'omusipinga okubye n'ekikalu waba ekigendererwa kyo kyabadde ki n'amugamba bikazi mwe munkwate ne bannange tuwaseka ng'olabye tulina omuntu mukama waffe naye ate ng'oyinza ogamba si mukama waffe bane twanyoleddwa nnyo omwami oyo awo mulemirembe tweyagalize buli muntu ayagalize munne kubanga Kato LUBWAMA abadde atwagaliza abadde akugamba ekigambo nti sikwagala ngera takwagala abadde ayita spade spade abadde ayogera amazima tubeere nga twogera amazima tubeere nga kagamba nga tetwekola hypocrites bakita tubeera ba hypocrites tetweryamu enkwe abatalya muntu lukwe bw'abadde agamba nti nkwagala ng'akwagala abadde agamba sikwagala nga sikwagala tumuyigireko okwagaliza okweyagaliza n'okwagala talent industry abantu bebale tukungubagirako badde bangi nnyo wano bebale muwerekera mu bitiibwa abakatuliki mbanyiigiddemuko ogamba tebagala musabira mbw abadde alina essabo oli omusajja mubadde mukimanyi nti alina mulongo abakatuliki tebagala musabira bamutuwe fe aba 7th tujja musabira abaita susula madiini abadde ayagala buli muyimbi alina ba Haruna Mubiru alina ba Feibe Nasolo alina ba Mpologama alina ba Bangume twali ba 7th day ba ali abo bali basiraamu uno omuvubuka muyimbi mukatuliki jangu wano oyagala mula wano mudali abaita susula madiini abakatuliki bambi temusaliranga abantu musango oli mukatuliki oli musiraamu omusajja abadde ayagaliza abantu bona abaita sosola lwaki bagano musabira singa nabutegedde bukyali nali bagedde nsaba abe waffe abanajja nankumbi SDA netumusabira kuba bayibuli egamba tosaliranga muntu musango ebikolwa by'omuntu agenda nabyo ne bw'omusabira ne butamusabira Katonda nga yamugambye nti ojja kgenda mu ggulu ne bw'otamusabira abajja kgenda akitegeera abakatuliki batuyambe basabire omusajja Kato LUBWAMA abadde muntu w'abantu adde munaddiini essabule twalilingiriza kale tweyanza nembasaba tebagezaako kujja kuwerekera Kato LUBWAMA obwedda nina bempulira beesunga okujja okusabira Kato LUBWAMA mbu nga basamize Kato LUBWAMA tabadde musamize abadde alina beezisabo nyumba ya Buganda waswa yafa mukulu abadde asobola kubanga amuteekaawo tetubimanyi ebyamasabo kwanza sibimanyi naye tebamusalira musango abasamize tebageza ne bajja mbagobye tebageza ne bajja okusabira Kato LUBWAMA nja kukunga abayaye babagobe Kato LUBWAMA abadde musajja amunaddiini tweyanzege amuwumuze mirembe tubagala nnyo ababukedde abalabi babukedde tubagala nnyo mwe bale twagala abayimbi be Uganda mukama abatukomere kale katudde wa Josephat Seguya ne Shadia Nakalema nze musase mwange eri kubyayo banagikabira banafunayo ki bafuka obadde olina akantu kongamba nti nga bw'aba n'ebirowoozo yakugamba mwe mumanyi oluzungu ng'akuwa birowoozo ng'akuwa ebirowoozo bye era bw'osobola n'okipulizentingayo bulungi nga akuyita agamba nno wakoze bulungi bangi nnyo abantu abadde abawa ebirowoozo mutwale ekintu kyange kino mugende mwogere bwe muti ebirowoozo ng'abiina bulungi era batunyumirizaamu nti yali akola ebigezo ya MDD yasaba professor namanga nje byange ebigezo njagala mbikola mu Uganda professor naga kangende mu lukiiko nsabe mebana nzikiriza nkomewo nagenda professor nasaba namanga nti unosobola omugolola mu Uganda nti ye ebintu bye nabyogera mu Uganda nafuna 8 ku 10 naisa waggulu nolwekyo yali professor Mbowa twagala okumwebaza ndowooza Kato alina kyakola ki kyayigiriza eggwanga bogera mu Germany n'abayiva nnyo tamanyi Lungereza nze natuuka okugendako mu ofisi ya minisita nga tamanyi yadde good morning minisita bogera Lugermany lwokka bogera lulimi lwabwe naye kati embeera naye bakubye naye nga olaba basooka okukola ki okugumiza singa banaffe basobola ne bagumiza luno olulimi n'okuwandiika n'okulwogera kyangwa
oluvannyuma lyoka bagenda mu Lungereza. Yes. Tukyali fenna tuvaawo. Mukulu Bugga Kato LUBWAMA emyaka 30. Mutuuse wano tenti twagitegese dda bulungi. Kesi mwegenda okuteekebwa kati awo nsuubira wajja kuba okusaba. Yenna ina n'abasaba oba musiraamu oba mulokole oba muki ng'ebyabadde okutonotono. Tusomeye esaala tusabire omugenzi. Kuba zonna eddiini abadde aziwa ekitiibwa. Zonna aziwa ekitiibwa. Kakati bwe tunamala okusabako speeches zitandike. Program tujja kuba mu butongole tugikwasa abo abbe mukiibi ndooza yanatambuza ekintu ekyo ne banne nga bwe twabasaba balinga abantu bana bajja kusobola okutwala abakungu aba gavumenti yakati gavumenti ey'Emmengo ab'ekika bonna twamaze ddo bategekera era security okuva eggulo twasuze wano naye nga police etwetoolodde yatwadde okavuyo n'akamu njagala kusabamu abantu abamu batya Kato abadde wa bonna oba oliwo NRM jangu oba oliwa FDC jangu twali agenda kufaako twali agenda kuvuma oba oliwaki fe abadde piki tukakatako bukakasi oba oliwa Nuupu jangu oba oliwa FDC ebibiina byonna ebyobufuzi eddiini zonna Kato abadde wa bonna olwekyo ffe tubalindiridde wano tumaze okubategekera ebyokulya Ngambye mwakasala ente 8. Ate tukyasala kubanga kati zino 8 zo za lwaleero ate n'enkya tugenda kusala tugamba ate nze kyazijja kusukkawo kubanga swagala muntu kubanga guno mukolo gwa Kato ogusembayo swagala muntu n'omu abe nga ayinamu tente tubasalidde olaba kati abachapati bavudde kayabwe kastom ojja mu maaso gundi nga tukujjako nga tugabira abavubuka chapati nga balya nga goddeyo okola sente era njabuuza kusaba beeka yabweyo ebyokunywa ebyokulya musembeze kubanga eno waliyo akatale ndabye no tusanze kadayana k'emiyembe oli alese dayana y'emiyembe wali emabega wali eri embadde sinagimanya yatise n'aleeta dayana kakati onaleba mu buddakiika butono nyumiza Kato LUBWAMA omubaka wa parliament si owa DP si munnakatemba naye omubaka wa parliament wali naye mu parliament obulamu bwa Kato mu parliament. Kato mu parliament yabeera muri Kato nga babadde kazanyirizi ne mu parliament babadde Kato ye ebyoluzungu nga tabyagalira ddala era Kato bwabanga yateesaayo mu parliament oba yateesaayo mulundi oba gumu ebibiri naye ng'ebirowoozo akuyita sisi adde nina ekirowoozo kino mwe musobola okwogera oluzungu omanyi ffe oluzungu bintawaanya nze sibyagalira ddala naye ng'akubuulira ekirowoozo nne kyamagezi kinnumya nnyo okuba nti etteeka waliwo etteeka lyasaba lisibwe eryobwannannyini ti omuntu aba corporate etteeka eryo terina tambula bulungi naye Kato bandibadde bagagga nnyo bambi ayagala nnyo direeta nakuba nti ebyoluzungu bimutawaanya nensereko n'amuyambako naye tekinnagguka tinja kusaba abali mu parliament ekintu ekyo kyogguke bano abaana bandibadde bagagga nnyo natunuulidde abayimbi bayitirivu population ate bato abayimbi abasinga bato tulina ekizibu nti abaana baffe tebalina mirimu bwabanga sekita esobola okutwala abaana bangi bwe batyo yeetaaga okuteekamu amaanyi nze abaana kyeŋŋenda obbasaba bannakatemba n'abayimbi badde okuva eggolo balaajana baagala theatre bafuuke nga ffe ab'ebyenjigiriza ffe twalabanga ebyenjigiriza bigenda biseebengerera ne tugamba tujja kutuula tukole amasomero tuteekemu omutindo gw'ebyenjigiriza esente twazituwa buwi tetuzijja mu gavumenti nze nina amasomero 2 sifuna nkoladde 10 okuva mu gavumenti bannakatemba abo tebasobola kwekola mulimo ne beezimbira theatre simanyi palaso simanyi baani nokola ekivulu sente batwala bokka bakolemu ekyawamu batambula Uganda yonna emyezi 2 gye bamala okuŋŋanya sente ezimba theatre etali mu Africa wano